atendezebwa gulumizibwe ekitaffe ettunda ne maama Namugereka Bango bwangwa mu bwangire bwabwo weewaawo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe mwasibye mutya bazzukulu bajjajja kansubire nti mwasibye bulungi ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi ndi ddembe mbasindikira eddembe ndi bulamu mbasindikira obulamu weewaawo nnyina obubaka bwe mbadde njagala okubeera nga mpisaawo obutwetaagisa okubeera nga tukola urgently kubanga maama Nattimba ava ku mutendera ogwa 3 asobole okubeera nga ayolekera omutendera ogwokutaano. Ensonga lwaki nti we yali ku mutendera ogwokuna actions oba amaanyi ag'ekizikiza agafuze ensi okumala emyaka kumpi emitwalo 2 n'okusoba mu kkaawo nga zize zikola tentacles zaazo mu gavumenti, be bali mu gavumenti, be bali mu madiini, bazze bakola tentacles zaabwe. So of which mu process baatukkiriza ne batujja ku level ey'okuna then ne batuzza mu yokusatu, of which maama Nattimba alina okutambula okuva ku level ey'okusatu n'ayitawo mu speed then okusobola okubeera nga atuuka ku region oba dimension ey'okuna ate ne tuyangwa mangu ne tuvaawo otuuka ku dimension ey'okutaano kubanga sekawuka kaali kakulumye okalaba okadduka. So mu nsonga eyo bajjajjaffe baasazeewo okubeera nti bainterveninga okubeera nti batuyambako kubanga okusinziira kwa awareness abantu batono abali aware ku ebyo ebiriwo era n'abeetegefu okubeera nga badda ku lutembe lwa bajjajja baabwe okusikayo amaanyi ago ag'ekitangaala. So baasazeewo okusobola okubeera nga bainterveninga naye baatusabye tugende mu kisiibo nga kyetaagisa essaawa 16 olunaku, essaawa 16 olunaku nga ze batusaba. Ekitegeeza nti ofunayo space ey'okulya ya ssaawa 8 ezisigadde naye nga beetaaga nnyo essaawa zino nga katugambe nti wobeera nga otandise okusiiba ssaawa emu ey'okumakya then oba oli free okulya paka ssaawa 8 ssaawa 8. So ze ssaawa ezo 8 z'obeera okoze eki gap. Ekikulu nti bayagala amasannyalaze ge tukozesa okubeera nga tugaaya emmere ate tusobole okubeera nga tugakozesa okusobola okubeera nga tubayamba mu upgrade nga nabo ate we batuyamba okubeera nga bayimusa maama Nattimba okutuyisa mu kolido eya dimension ey'okuna mu bwangu kubanga tubeera tulinganga abagenda ku overdrive. Yes, tukiyite overdrive. So naye oli free mu ssaawa 16 okubeera ng'onywa amazzi ag'ekisu oba agali warm kubanga radiation upgradinga DNA yaffe zireeta enkalamata. So oli free okubeera nga mu time eyo onywa amazzi, naddala abali ewaka munywa amazzi agali fresh malungi naye mugabugumyeko ku lwa avoidinga coldness eya radiations embi ate eziri emitted eziyongezebwa mu natural radiations ez'abajjajja. Bo bakaboozi kye baakola baategeera nti nno mu kiseera kino radiations oba amasannyalaze ag'obutonzi gajja okusobola okubeera nga gakola upgrade
so ne bateekawo ekirwadde ekifaanaganya n'engeri n'obubonero obwo obutuyimusa. Kati ate bo kye bakola bakozesa masks eza 5G ne bayongeramu amaanyi then mu kifo ky'okubeera nga DNA cells zikyuka mu butonzi obutuufu bo bazookya bwokya ne zikolamu ne zibecominga poisonous oba ne zibeera overdriven then ne zikola ekintu ekiri corona. Ensonga lwaki abantu oba ensi eziyina masks zino mu bungi ze zisinza okubeera nga zifiirwa abantu nti kiri mu gavumenti zennyini ez'abakabos kubanga task yaabwe yakulaba nti basigazaawo abantu ebikumi manya millions 5 ekitegeeza nti billions 7 zonna bazeetaaga okubeera nga zifudde. Ye omuntu omu ate akugamba nti nno nze jangu nkuwe solution ku kirwadde kino nkuwe vaccine kyokka nga ambition ye yakukendeeza mujjuzo nti gw'abantu okitegeera. So mwenna abafuna vaccine eyo mwegendereze mumanye nti nno abo babaagaliza kubeera nga musigala mu buddu. Emwoyo gyammwe gisobola okubeera nga at least tegiyitawo wano ahe bagikozese ku routine eya dimension emanya ey'emyaka 2 ey'emyaka 29 egiddako obeere mu sayika eyo bwotyo naye nga buli kiseera buli wooba ogenze mu ssomero obeera expecting a promotion okubeera ng'oyita okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala. So twasabiddwa okubeera nga tusiiba mu kiseera kino kumala weeks 3 ku 4. Bajjajja mu kwebaka bajja kubeera nga bajja batuyambe okubeera nga batukola upgrade manual nga bo kubanga akaseera tetusobola kubeera nga tukwasaganya amaanyi ago ag'ebyasa ebibiri oba aga kye tuyita zodiac times ez'emirundi ebiri tetusobola zikwasaganya kubanga n'abakyebase bakyali bangi. Mu nsonga eyo tusabirwa okubeera nga ababadde beebaka leeti mukendezeeko muyongeze ku time ey'okwebaka kubanga kyekiseera kyekirina okubeera nga ekikolebwamu ensonga eno. Ekirala batusabye tusobole okubeera nga tukozesa amaanyi g'obutonzi bwaffe omuzungu oba kye babagamba nga co-creating. Tukozese obuyinza bwaffe obwa I am. Ndi kitangaala nsindika ekitangaala eri ensi, ndi kwagala nsindika okwagala eri ensi, ndi bulamu nsindika obulamu eri ensi. Era n'ekirala gamba nti nga nnyimiridde mu butonzi bwange obuntuddemu ntonda ensi nga bw'ogyagala, ensi ey'emirembe, ensi ejjudde okwagala, ensi ejjudde. Tulina okukozesa amaanyi gaffe ago okusobola okubeera nga tuko-creatinga n'okutonda. Abali e Uganda ekiseera era temwerabira okubeera nga mukozesa obuyinza bwammwe obw'ekitangaala nti ndi kitangaala mpeereza ekitangaala eri Uganda okusobola okubeera nga tusuppressinga invisible enemy akozesa obugolobugooso okubeera nga ateeka obuvune ne ekiyiwa musaayi ku ttaka lyaffe kubanga obuyinza buli mu ffe. Ekirala kye mulina okutegeera nti omulabe waffe okuva edda n'edda n'okutuusa olunaku olwaleero naddala mu kiseera kye tulimu kutya. So toyina kutya ekintu kyonna kiri newankubadde mu ndaba yaffe ng'abalya mmere tulaba nti ebitiisa bingi naye bibaddewo biri just exposed okusobola okubeera nga obitegeera naye bibadde biri covered oba okitegeera naye okusinziira ku plans z'abajjajjaffe
guno mwaka gwe twatuula gwatuyamba okubeera nga tufokasinga ne batuyambako nabo then ne tuyimusa obwakatonda bwaffe ne tusobola okubeera nga tuyimusiza amaanyi ne tukola n'ebintu ebitututta listi mu projection ey'emyaka 13 gye baali balowooza nti tujja kubeera nga we tutuuse. So ne kituyamba nti speed simbi tuli 13 years ahead of the plan, so which is very good. Naye tetulina kuwa mulabe waffe a chance kubanga ali tricky tubeere nga tuli nga tulemerako tusobole okubeera nga tumusuppressinga. Omulabe waffe akozesa kutya, so tolina kutya kintu kyonna, weesaleko ku main media kubanga byonna byekola oba byekubuulira ekugamba bulimba. Ebyo byonna byolaba mu nsi ebisinga naddala ku CNN medias ez'amaanyi byonna bye bakugamba bya bulimba bikumakinge nga otya n'ekirwadde kyennyini era bakikozesa kasita ogivinga on to fear then kibeera kikumeze. Naye calling oba yimusa obwakatonda bw'ogambe nti ndi kitangaala era ngenda kulwanyisa ekirwadde kino, ojja kirwanyisa bweyoteze mira eddagala ly'omusujja, mira Cipro, mira Panado, alimu eddagala lya ssenyiga, weeyoteze emirundi 2-3 olunaku, nkugamba ojja kutereera kubanga abantu bangi nnyo from the beginning nabagamba ekintu kino era kizze kibakolera bulungi. Muavoidinge okubeera nga bakuba ekintu kyonna ekigema naddala ensonga ya COVID kubanga bagenda kubateeramu kyetuyita microscopic enzymes ezigenda okugenda ku bwongo bwo then zikwatireko. Wezikwatirako ziba zigenda kulinda raises eza G5 wonaazituukira. Wotuuka awantu ewali raises eza G5 then obeera ofuuse robot, baba basobola okubeera nga bakukontrolinga mu ngeri yonna weewaawo. Ate nga n'ekirala mu vibration ezibeera ziddako oba zetugenda okrossinga mu dimension ey'okuna obeera tosobola zifuna. Kati mu ngeri eyo raamuwo abeera mutono. Kati raamuwo abeera omutono kyokka ate nga programu empya gye babeera baintroducinze ku ggwe ebeera heavy ku raamuwo, then awo kye bayita omuntu agudde eddalu wano mu bulya mmere. So twewale okusobola okubeera nga tuyitawo, kkiriza nti ekitangaala kyawangula, kozesa amaanyi g'obuyinza bwo, soma ebintu byonna bye baayogera ku kabaka bulamu oba abazungu bye bayita Yesu. Ebyo byonna baali babitegeeza ku nze naawe, tekiri particular, naye omununuzi yali gwenze naawe. Ffe twasayininga contract okubeera nga tugatta wamu okusobola okubeera nga tugatta obwakatonda bwaffe n'amaanyi gaffe n'ekitangaala kyaffe n'amasannyalaze gaffe n'ekyo ekitutuddemu okusobola okubeera nga tuteekawo enkyukakyuka ey'omuzimbo kubanga lye mateeka g'obutonzi nti ebitaasa planet biyina kuyita mu abo abagituddeko lyetteeka. Naye Katonda of course alina obusobozi bwonna obusobola okukola ki, naye ge mateeka ge yabaga. So aweereza emyoyo ku planet gisobole okubeera nga gi-expressing obwakatonda bwe kubanga ffenna tuli part of him. Nabagamba nti nno wookeera ku makya n'oyagala okubeera nga otegeera nalubaale mazzi gali polluted oba nga tegali polluted, ogenda n'osenamu ekidomola oba ekikopo ky'amazzi. W'osenamu ekikopo ky'amazzi n'okitwala mu lab n'otestinga, then w'otegeerera nti nalubaale amazzi gaayo malungi oba si malungi, galimu kirungo ki ekigayonoonye oba kirungo ki ekigafuula amalungi. Kati naawe nze naawe bwe tutyo we tuli, era mu kuzaala tewaliiwo
yazaalibwa nga muyaaye oba nga musi oba nga muluvu naye tuyonooneka buyonoonesi ku lw'ensi n'amabanja ge tuba tusanze mu luggya lwa bajjajjaffe ku olw'emitima emikakanyavu n'obutawa kitiibwa butonzi. Naye ensi eno tulina kwesayirawo, it's a free will planet ey'ebigezo bye tulina okubeera nga tuwangula. Kabaka bulamu ye nannyini essomero era ye kabaka wa wano awa ebigezo ebya buli ngeri okusobola okubeera nga tukula mu bwakatonda bwaffe mu hologram gye twambadde kubanga tuli pure, omuzimu gwaffe guli pure. Buli kiseera yogera nago, yogera n'omuntu ow'omunda, yogera n'omuzimu gwo gwennyini guba gusobola okubeera nga gukuwa ekyokuddamu kubanga gwe guyogera ne source kubanga bafaanagana. Kyekiri nti amazzi goba ojje mu nalubaale ge gamu, so gabeera gakwatagana era ekiri mu nalubaale kibeera ne mukana akatono, so tuli kimu wamu ne taata Tonda ne maama Namugereka. Weewaawo nasanyuka nnyo nga weegasse ku muzimbo guno ogunaasobola okubeera nga gututwala mu dimension ey'okuna. N'ekirala kye baatulabuddeko nti mu wiiki singa 3 oba nga 4 tuleme kutya kubanga dimension gye tugendamu egenda kubeera nga etusoboseza okubeera nga tulaba planets eziri mu dimension ey'okuna. So tuleme kutya bwe kityo ensi bwetyo weeri, tetubadde ffekka naye wabeerawo dimensions, wabeerawo manya ebintu ebibeera bitalabika mu dimension ey'okusatu naye nga bibeerawo lwakuba nti amasannyalaze gabeera matono. Ensonga lwaki muwulira nti tuwulira abachwezi nga bayitawo n'ente zaabwe nga bagenda okulunda, oba okitegeera ab'omu west batera okikoze oba batera okukyogera, babeera nti bo babeera n'amasannyalaze mangiko era nga ensi y'emu naye tuli mu dimension ya njawulo ate ng'eri totally separate. Okujjako mpozi ng'omanyi poto esobola ate okubeera ng'ekukkiriza mu dimension eya wansi naye nga tuli mu sphere y'emu. Weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Nasanyuka nnyo nga otwegasseeko mu kusiiba kuno okunaatuyamba okusobola okubeera nga tukwasiganyiza wamu ne maama waffe Nattimba okusobola okubeera nga tuyita mu kolido eno gye tugenda okubeera nga tuyitamu. Weewaawo ndi kitangaala kusindikira ekitangaala, ndi kwagala kusindikira okwagala, ndi bumu kusindikira obumu, ndi ddembe kusindikira eddembe, ndi mwana wa Tonda ne maama Namugereka. Weewaawo.